Oli ku Franklin Media mwebale kubeerako nyongera okusaba buli mupya osubscribinge bambi teweerabira kunyiga ku kipeesa ekyo ekya Red ate wamu n'akade. Omukulu Benny Gunter amaze n'avaayo n'akkiriza ensonga z'omwana era amaze n'avaayo anakkiriza ensonga z'okulabirira omwana we. Jjukira nti emabega kaawo abadde yeewakana ensonga zino era nga bamukolako ko interview omukulu ono nagyeyinowalinga era n'alaga nti ensonga z'omwana talina kyazimanyiiko n'omukazi tamumanyi tamulabangako nti yamusanga busanzi mu bbaala ng'agenza okupafominga n'amusaba ka selfie ne beekubya ka selfie. Wabula omukulu ono ensonga zino yali agamba zitwala ku DNA. Abasinga obungi nga bwe tubadde tusuubira nti ensonga zino genda ku DNA naye ate takkiriza kumala kuba nti bagenda ku DNA. Amaze ndowooza n'ajjukira nti omukyala yamukozesaako oba amaze n'ajjukira nti omukyala ono yali amufunisizza olubuto. Jjukira nti mu statement y'omukyala yavaayo n'agamba nti Benny Gunter abadde nga nsindikira obuyambi, nti Benny Gunter yamusindikiranga obuyambi, yamusindikiranga ne ssente ez'okugula ebintu ebimu wadde yasindikanga busente butono, yamusindikiranga ssente ez'okugula ebintu ebimu eby'omwana. Wabula omukyala kyabadde afa kunoonya famire ya Benny Gunter kuba nti omwana bamutwalayo bamutuume erinnya okuba nti omukyalo n'agamba omwana abadde amusumbuwa nnyo engeri gy'atalina linnya lya kika, kyekyo lwaki yavaayo ate wamu nga yeetaaga n'obuyambi kubanga yali talina kalimo waakola. Agezezzaako okunoonya ssente ezirabirira omwana taziraba ate nga kitaawe gy'ali. Kakati Benny Gunter okusinziira ku bwino gwe tufunye agenda kulabirira omwana ono emirembe gyonna nga bw'ategerekese nti mwana we. Wabula basereebu mwenna ekyokwewakana abaana mu kikomye kintu kikyamu, ekintu ky'okuwakana omusaayi kintu kikyamu nnyo era kikyamu ddala. Nsuubira ebintu bino muba mubikola nga mubitegeera, ebintu bino muba mubikola nga mubitegeera. Si basereebu bokka n'abantu abalala gye bali eyo abasajja bafunisa abakazi embuto ne babasuulawo ne batalabirira baana ng'akimanyi nti omukyalo yamufunisaako olubuto naye n'atalabirira mwana. Bambi ebintu bino mu bikomye, ebintu bikyamu, bintu bibi nnyo, kiba kibi nnyo okutulugunyiza omusaayi gwo ebbali. Benny Gunter ono avuddeyo kituufu n'akonfaminga katusuubye nti buli kimu agenda kitereeza nga bw'atulaze amazima nga bw'akakasizza. Katusuubye nti buli nsonga agenda giteeka mu nteeko, omukyala agenda muyamba amufunire ennyumba w'abeera ate wamu n'okutwala omwana bamutuume erinnya. Omusango nno guno guba munene nnyo, omusango guno guba munene, gusibiza ddala ate tegumanyi oba oli sereebu oba oli ki, gusibiza ddala. Omusango guno gw'amaanyi era gwe gumu n'ogwa Brian White bwe tuba twekkaanyiza gye gimu emisango gino, naddala omusango guno ogw'obutalabirira mwana wo, musango gw'amaanyi nnyo era gusibiza ddala. Omusango gw'obutalabirira mwana olina omakinga sure nti omwana yenna gw'ozadde mukazi olina okuba nti omulabirira, obutamulekera maama we kuba nti abonaabona naye. Omanyi abasajja abasinga bakozesa nnyo advantage eno okuba nti balekera abakazi abaana ne baba nga bo badda ku byabwe ne badda ku bakyala abalala, n'atajjukira nti omukyala gwalekedde omwana agenda bonaabona naye. Ate nno mulimu abakikola nga yakikozesa fujjo n'amuleka nga talese wadde nakantu ke bagenda kulya. Naye ekintu kino kikyamu era tukivumirira, abasinga nange kennyini nkivumirira. Benny Gunter bwebityo ebibyo we bitambudde katusibe nti buli kimu anaakisa mu nkola. Franklin Gemanya mwebale kubeerako ku Franklin Media. Nyongera okugamba nti subscribe, teweerabira ku subscribinga, teweerabira kunyiga ku kipeesa ekyo ekya Red wamu n'akade, atoshalinge olikinge okomentinge. Baagala nnyo mukola kyamaanyi. Thank you all of you guys. Thank you to watching. I love you so much.